womala okufa ate Allah akuddiza obulamu bweta baruza badayawo ba'da al-maut obulamu Allah wagenda okuddizamu maze okufa ebbanga linaayitawo eddene ate Allah abeerenga akuzuukiza olaba ebintu ebyo nga bibukentegera yaffe siwe kibaddwa Allah kati mumanya agatumibwa olunaku olw'enkomerero mulimu kibeeta yawmul ba'ath, the day of resurrection, olunaku lw'okuzuukira. Ffenna tukkiriza amadiini gonna gakikkiriza tiugenda keera nke mu nsi muno nga tuvuddemu ffenna tufudde bwe tunaamala okufa ffenna tujja kuzuukira. Kati awo ndi owale otubanga tukkiriza olunaku lw'enkomerero tusoma ku lunaku lw'enkomerero tulukirizemu mutuufu bw'okulukirizaamu kubanga luli mu mpagi z'obukkiriza omukaaga ate omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateeka ozikkirizaamu nate Allah be yakoola naga ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum siyaamu okusiba kubalalikibwako. Kati tugenze ku hadithi ya Mu'adh bin Jabal tera nnyo gisomesaako nega ndikuoneko tubirenga tutegeera bulungi olunaku luno. Mu'adh bin Jabal yajja maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne wajja maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngalina aya gyamubuuzaako, aya eri mu surati Naba nenge aya eyo etegeeza lunaku lwa nkomerero. Mu'adh bin Jabal yajja naga ya Rasulallah owange gombaka wa Allah ikhbiruni an yawmi yunfakh fi suri fata'atuna afwaja, njigiriza ku lunaku eŋŋombe lwegenda okufuuwibwa abantu bave mu kabbuli zaabwe mu bibinja n'ebibinja. Ikhbiruni an yawmi yunfakh fi suri fata'atuna afwaja, njigiriza ku lunaku eŋŋombe lwegenda okufuuwibwa abantu bave mu kabbuli zaabwe mu bibinja n'ebibinja. Yali ategeeza yawmul ba'ath, olunaku lw'okuzuukira. Ne fabakka alayhi salaam, nabbi yakaaba bukaabi hatta ibtalatu thiyaba udumu'u aynayhi, paka engoye ze yali ayambadde we zaatuuka okujjula amaziga nenga gava mu maaso ge. Faqaala, n'abeera ng'agamba Mu'adh bin Jabal, n'amugamba ya Mu'adh wange gwe Mu'adh, lakad sa'altani shay'un adhim, ombuuzizza ekibuuzo nga kizibu nnyo. Tusharuna ummati fi 12, bajja kuzuukira mu bibinja 12. Ne wallahi abuuza ekibuuzo n'amugamba nsomesa ku lunaku olwo abantu ne bagenda okuzuukira. Tusharuna fi kuburihim, abagenda okuva mu ntaana zaabwe engeri mu bibinja n'ebibinja. Ne nabbi nga tannamuddamu question eyo. Fabakka alayhi salaam, nabbi yakaaba bukaabi. Ne hatta ibtalatu thiyaba udumu'u aynayhi, paka engoye ze yali ayambadde we zaatuuka okujjula amaziga nga gava mu maaso ge. Sigamba nti yatoba lwantuuli, sigamba nti bamuyira mazzi, ne maziga nga gava mu maaso ge. Faqaala, n'agamba ya Mu'adh, wange gwe Mu'adh, lakad sa'altani shay'un adhim, ombuuzizza ekibuuzo nga kizibu nnyo. Tusharuna ummati fi 12, bajja kuzuukira mu bibinja 12. N'ekibinja ekimu yagamba tusharuna fi kuburihim, waliwo abagenda okuva mu ntaana zaabwe. Laysa lahum yadaani wala rijlaani, nga tebalina mikono gyabo wadde amagulu gaabwe. Nenga tukimanyi olunaku olwo lugenda kuba luzibu nnyo. Olunaku olwo Allah agenda kuleeta omuliro gubenga kuva sayidi ne sayidi gutugobe gutukuŋŋaanyize mu kifo kimu. Allah agenda kuleeta omusana gubeere mayiro emu okuva ku mitwe gyaffe. Ne imagine ng'ovudde mu ntaanayo nenga wallahi amagulu tekuli wadde emikono. Fayunaadi almunaadi min kibali arrahman, anaabakoowola kuda Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu, abava mu ntaana zaabwe mu bifaananyi ebifaanana bw'ebityo be baali ku nsi nga bayisa bubi abantu abaabaliraananga. Bannange, ekigambo omulimu wange, ekigambo abantu b'owangaala nabo mu mbeera ey'okubayisa obulungi, ensonga z'obusiraamu zaali wali zannyonnyola buli kintu kyonna. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi emu yajja n'atugamba man kaana yu'minu, yatugamba nti man kaana yu'minu billah, omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir, nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero, fala yu'dhi
jarahu kiba kirungi ayise obulungi abantu abamuliraani ayise obulungi milirwanaje n'agambye atya nabbi man kana yuminu billah omuntu akkiriza Allah siba kiri wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomero wobanga okkiriza mu Allah nokkiriza n'olunaku lw'enkomero nti lugenda kubaawo wallahi fala yu'dhi jarahu beera ng'oyisa bulungi abakwetoolodde oba abantu b'owangaala nabo oba banneyiba bo kati bwe bagamba abantu abakwetoolodde bwe bagamba abantu banneyiba bo ebiseera ebisinga ebintu ebyo tubitegeera si bwe kiba tuba Allah bwe bagezaako okugamba banneyiba bo abakwetoolodde ne bagamba abantu oyinza okulowooza abantu abeewala obanga oli musajja ali wano olunaku olwaleero bwe bakona ku kigambo banneyiba ekyo kyabategeeza bategeeza omukyala bw'osula naye mu kasolya akamu kisenge mu ssuuka emu nga mwebikka bulangiti emu ye neyiba waasooka ku lusegere mumpulira bulungi w'obanga ovudde ku oyo tuzze ku baana be baneyiba abaddako si bwe kiri ab'eŋŋanda n'abantu balowooza nti ku bantu abakuliraanyi akuba ekifaananyi ng'alaba kintu kinene nnyo naye nga wallahi ava ewaka nga yeesimaatinze atambula mu nkuba agaba binusu agaba ssente baga omusajja masha Allah abuuza buli muntu yenna naye nga wallahi abantu baasula nabeewaka baliisa kakanja beba niba abasooka mukyala w'oyo omwami w'oyo abaana baabo b'osooka okulabako nga wakazuukuka obayisa otya ate otudda ku bakyala subhanallahi malikal mulk bo omulimu gwe baategeera kwe kwawula abantu Allah be yakola omanyi waliwo ebintu bino kambibuulire Allah ebintu bye yagatta togezangako okulwana obyawula togezangako okulwana obiseparatinga togezangako okuteeka ebigambo byo ku bintu Allah bye yagatta banne Allah yagatta bino mbibagamba abasiraamu tubiwulirize bulungi Allah yagatta omukyala n'omwami si bwe kiri omukyala ne waba afaanana atya najja n'akunyumiza obubi obuli mu bbaawe toteekangayo ekigambo kyonna ekyongera obbaawula teekangayo ebigambo byongera bakola ki bagatta mumpulira bulungi kubanga ekibagatta kisukka entegeerayo mumpulira bulungi omusajja yenna wajja n'akubulira obubi obuli mu mukyala we bannange togezaako ogamba nange namulaba dda n'oyogera bigambo byongera bakola ki baawula bannange yogeranga bigambo byongera baleeta waki wamu kubanga ekibagatta naawe kisukka entegeerayo lwaki wona omusajja wanajja nagamba munne mukyala wange ankola bwati ne bwati omukyala mu binene ffe twamulaba tetwakubuusa bubuusa ogenda kufa bagenda kuloga ojja kufundikira oli mu jeneza wallahi ekigendo bagatta togenda kitegeera ojja genda okukera enkya ku makyanga bali eki ababeeyogera ebigambo ebyo byonna abeevuma ebisongovu naye nga bassa ekintu eki basubya mu kasolya kamu ate kati gogenda kufuuka omulabi yayogera ebigambo biri ngibala kusanga bwe bati weebwala kati waliwo ebintu byotateeka kuteekamu kigambo kyonna omuntu yenna wabanga ze n'akugamba ku nsonga ezikwatagana ku mukyala we ku nsonga ezikwatagana ku bbaawe nga nkyamu wallahi toyongerangayo ebigambo ebyongera obbagattula teekangayo bigambo byongera bakola ki bagatta kubanga ekibagatta naawe kisukka entegeerayo ono omusajja ono omukyala gwasooka okutunulako bwati nga yakazuukuka omukyala asooka kutunulako omusajja nga yakakola ki yakazuukuka kati yawo tuvuddewo Allah yagatta omuzadde n'omwana mumpira bungi baddu ba Allah ekyo kibuuka entegeera yaffe Allah yagatta omuzadde n'omwana katandikire ku bakyala waliwo abakyala nga bazibu nnyo n'abantu nga bazibu nnyo waliwo abakyala kino njagala tukitegere bulungi Allah yakola taata najja abaana mu ntumbwe ezo mbano mbuga tugamba omwana w'entumbwe eyo si bwe kiri ne omwana oyo talifunayo taata mulala mu nsi muno asobola okufuna ebintu ebirala mu nsi ne tasobola kufunayo taata mulala tasobola kuntandikidde tasobola kufuna taata mulala ne wallahi osanga omuzadde bakyala abo noga nti basiza omukazi owokubiri nogamba nti bono omukyala step mother mukyala wange Allah amujjuludde yagenda okukuza bano nenga omulimu gwe yategeera abakyala abo kubeera nga ateeka apakira ebigambo ebitali bituufu mu mutwe gw'omusajja ono n'amatuuge nga gabijjisa abaana be mu maaso ge nga buli ssaawa kyeboogera ku mwana wo kikyamu
ne kino kikugamba olwairo tosobola luwangula ekigatta omuzadde ono taata n'omwana we kibuka entegerayo gw'omusakazi ampuliriza kibuka entegerayo guno musaayi gwe olina ebijja by'omwe gye bakuziika ng'omukazi si bwe kiri n'omusajja balina gye bamuziika n'abaana be kisukka entegeerayo ne wonaayogera ebigambo ebifaanana bitya obudde buteeke mu kugunjula baana bo b'ozadde mu musajja oyo obudde buteeke mu kukuza baana bo b'ozadde mu musajja oyo ne va ku baana baabano oboogerera ebikyamu omuzadde omusajja ne wajja n'akugamba ebigambo ebifaanana bitya ku mwana we nagge omwana wange munnange omwana semutegeera oba tukoze tutya toyogeranga ebigambo ebyongera obbaawula yogeranga bigambo byongera bakola ki bagatta kubanga kasona yogera ebibaawula n'ogamba nze ekyana ekyo nakirabirawo ate bina omwana oyo alina byakola by'otamanyi tujja bikugambo ojja bitegeera ng'oyawula omwana ne taata wo ba ne muzadde we wallahi bugenda kkeera enkya ku makya babeere nga bassa ekintu eki naye nga nte naawe kisukka entegerayo gwe yali ayagala obbaawula mumpira bulungi gwe bali bakugeddeko ebigambo ebisongovu mu maaso ga kitaawo si bwe kiri bali bakugeddeko ebigambo ebisongovu ku ggwe yi maama wo si bwe kiri ne baga gwe wazaala omuyaayu wazaala malaaya oyo mwana wo kwegamba ne boogera buli kigambo kyonna ekikyamu nga bakyogera eri maama wo oba taata wo bannanga omuzadde yenna ne wabanga zze n'akugamba obukyamu buli mu mwana we banneeyogeranga bigambo byongera bagatta teyogeranga bigambo bibaawula kubanga wonayogera ebigambo ebibaawula ekibagatta kisukka entegeerayo n'oba obyogedde bujja kkeera enkya ku makya abeere nga bassa kimu ng'ofuuka omulabe waabwe kati bayita neiba betwogeddeko neiba asookerwako ye mukyala gw'osula naye waka neiba asookerwako ye musajja gw'osula naye waka neiba asookerwako ye mwana wo webagamba okuyisa obulungi abantu oba bakitegeeza mumpiira bulungi baddu ba Allah baba kikola ki kati waliwo omuzeera muze munene mu gitama mu society yaffe ne mukimanyi kino mukimanyi bulungi nga sibalimbye mukikakasa bulungi abantu bangi ku lukalu luno lw'ensi abakazi bafubutuka mu mayumba gaabwe ago nga bambadde bulungi naye nga wallahi ayitawo bwati ensi yonna nega masha Allah gundi alina omukyala naye nga nnyini mukyala amuwanda lulusu agamba wajja nasala wano maisha alwawo katya n'okudda ewaka nga bamuyisa bubi ewaka nenge nsewako omukyala ono obujulizi ega masha Allah omukyala atulabye atubuuzaako ne famire yonna baga watuwasiza omukyala ne gwe nnyini mukyala kyekiri kyentera obagamba nti obulamu obw'ensi buno butuuka ekiseera nga wallahi bulinga muliro nga omuliro ogukuma ekiro buli muntu yegomba ekitangaala ekikola ki ekiguvaamu ne gwe nnyini gukuma guli okumpi nga gukookya si bwe kiri ng'olina omukazi ne nga bali bonna bagamba masha Allah olina omukazi omulungi ne gwe nnyini mukazi amuli okumpi nga akookya oga ya rabbi simanyi kye nagwamu kino nagwa mu kinnya ng'olina omusajja nga baliwo bali bonna baga masha Allah wawa olina omusajja omulungi oyo omusajja masha Allah naye nga gwe nnyini musajja gwe wallahi oyo omusajja gwogatta akasenya akamu naye gwogatta ekyangu ekimu naye gwogatta buli kimu naye wallahi ng'akookya muliro nga yimulabe waasooka abasajja bangi bakwata bakazi baabwe ne babasaddaaka nayo mbu balina emikisa n'abaana baabwe ne babasaddaakayo ne bagula amayembe ne bagula asiiru hakoddogo gye riri noganga ye mulaba asookerwako kati obagamba nti fala yuudhi jarahu muyise obulungi emirirwana gyammwe banne mutandikire ku bantu bamusula naki nabo mumpira bulungi muve waka ng'okakasa omukazi omusajja mutebenkevu naawe wetuva otudda ku baana si bwe kiri abaana wofubutuka bwoti otuukira mu kisenge ky'abaana gwe ng'omuzadde kiki ddala ekikuzuukusa n'osaala subuhi nga tozuukusiza baana bokusaala subuhi n'ogenda ku mulimu yoyo mukwano gwo yoyo akuli ku lusegera asooka bali boogendako n'ogenda ku mulimu naye nga tomanyi omwana we yasuza atya mumpira bulungi baddu ba Allah nga tomanyi nga gwe yali badde omutuufu ate sinove waka ng'omanyiza tituddeko omulimu kyenyi kya mwana wange abasajja baasuula obuvunaanyizibwa subhanallahi malika almuluk bali mu nsi muno bawasa buwasa ensi bawako obujulizi nti basajja balungi bagaba ssente ensi bawako obujulizi nti basajja bakozi
basajja balina empisa ne mubuuza abaana be yasooka okuzaala n'omukazi gwe yasooka okwagala bali luddawa gwe kikufuula omusajja ng'otiitibya omuntu gw'olabye olw'eggulo ne olabira gw'olaba ku makya ekyo kikufuula omusajja otiitibya omuntu gw'olabye olw'eggulo weerabire gw'olaba ku makya oli gw'olaba ku makya yakulaba ng'okyalina n'engeregeze gw'olaba ku makya yakulaba nga tolina oli lukyolo tolina wadde olwataano ye mukazi oyo yakugumira n'abaana bo ne baguma ne kati ofunyemu kasente olaba nti ekisinga okuba ekirungi kuwasa wobanga olina gyodda n'ositama ne bakuleetera chips mumpulira bulungi ne bakuleetera macaroni ne bakuleetera amagi n'amata n'obirya ne bikukka ng'omusajja naye nga tomanyi mwana wo gwe wasooka kuzaala alidde ki ng'agenda okwebaka obako ekikyamu era tuba tetukubalanga musajja mutuufu ebintu bikkaira bitya mu lubuto ne binyweramu naye ng'omwana gwe wasooka okuzaala tomanyi kyeyalidde ng'agenda okwebaka n'oli omutwe gwengege ne guggwawo wallahi n'okubirako gamayo obuugi n'ogaa nti oli musajja ne weebikka otuwo ne tujja naye nga tomanyi mwana gwe wasooka kuzaala yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero bebakwano bo baniba baali badde bakola ki basookerwako mu nsi muno pulojekiti yesinga kati obunene kino kanti baganye nakyo mbere nga nkiisaawo Allah niwe bakuwadde ssente buli muntu ayagala ssente si bwe kiri n'akuwa ssente n'akuwa ebitiibwa tulwanira ebintu ebisente na bitiibwa ku nsi kuno buli muntu gwola byayagala abasoma baagala kuba na bitiibwa ba injiniya ba dokita ba looya olwaki ofuluma ku makya onoonya ssente si bwe kiri ssente na bitiibwa ne Allah ne wabakuwadde ebitiibwa ne ssente ne bikukkaliramu weebiti ne wallahi mu nsi muno Allah n'akuwa abaana n'otabafaako barabba n'otabafaako okubagunjula mu ngunjula ey'Abusiraamu ne wobanga bakuvugira ku ndiri bwe bati ng'ogenda kufa ne bakuleeteramu ne bagga omwana we yakutte nti omwana we yalidde ebisiyaga wallahi ofa okukuluma ogamba ensi tekugasizza naye nga Allah akuwadde ssente n'ebitiibwa ku nsi ne omwana nga temuli mwana mu baana basobola kuvaamu n'agasa omugitama n'agenda kuvaamu bwatyo nga tomulabiridde obusiraamu bwali waadhi bannanga abasajja bampuliriza bwali waadhi buli kintu bwakinnyonnyola ne bugawo omukyala abonabona n'olubuto emyezi 9 n'omuntu ono omwana okuvaamu ekigasa ensi obuvunaanyizibwa bwabukwasa taata si bwe kiri wallahi omukyala ne wagamba omwana wo ono okumuyonsa nsasula mumuyonse bugamba musasula ayonse omwana wo kati paka waliteeka ebidala mu maka nga amaze okusoma ne wallahi abasajja kati bafuuse bazibu nnyo bo bali mu nsi muno bazaala buzaazi baana nga balikaawo bazaala buzaazi baana nga balikaawo ekyo tekigenda kufuula musajja ate mu maaso ogenda kubisasulira kullukum ra'i kulli ra'i mas'ula an ra'yati buli muntu mulunzi era buli muntu agenda kubuuzibwa ku byakola ki byalundanga Allah agenda kubuuza ku baana bo be bali badde banneyiba bo be bali badde mikwano gye egisookerwako kubanga osuula mu kasolya kamuna ki nabo gwe n'ogenda n'otula egy'otula ne banogaba mpeyo n'oli ekyemisana kya mitwalo 2 nenga walese omutwalo gumwe waka nenga wakalwa abantu 6 kati guli muntu kiwanna baki n'oli ekyemisana kya mitwalo emeka 2 nekikukalira muno sa n'ekiko enoga alhamdulillah nenga wallahi wakawalese omutwalo gumu nenga abaana bo we bali awo n'omusaayi go tegera bungi baddu ba Allah kati mu bintu byonna kino kibagamba nga sibalimbye tulwane nnyo nga bwe kisoboka kyetuyita okuyisa obulungi omulirwano tandika n'abakuli mu nnyumba tegerekesa bungi baddu ba Allah tugende mu adhan
la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bana akawairo ke tutandikidde ku kawairo k'okuyisa obulungi omulirwano si bwe kiri oba bakwetoolodde. Tutambulidde ku hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu yajja maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama namuga ya Rasulallah wange gombaka wa Allah ikhbiruni an yawmi yunfakh fi suri fata'atuna afwaja njigiriza ku lunaku engombe lwegenda okufuuyibwa abantu bave mu kabuliza bwe mbibinja n'ebibinja nefa bakka alayhi salam nabbi yakaba bukabi hatta ibutalatu thiyaba udumu ainaihi paka engwezi yali ayambadde zaatuuka okujjula amaziga ngava mu maaso ge namugamba ya Muadh wange gwe Muadh lakad sa'altani shay'un adhim ombuzize ekibuuzo nga kizibu nnyo tusharuna ummati fi 12 bagenda kuzuukira mu bibinja 12 ebinja 12 ne tutandikako n'ekisooka tusharuna fi quburihim bagenda kuva mu ntaana zaabwe laysa lahum yadani wala rijrani nga tebalina mikono gyabwe wadde amagulu gaabwe nefa yunadi almunadi min kibari rahman anaabalangirira ku Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba haulai alladhina kanu bebaali ku nsinga bayisa bubi ababalirananga kati bayita okuliraana kyetutegeeza mu busiraamu bategeeza abantu bo botandikirako ewaka tosooka kuŋŋamba nti onoonya mulirwano gusookerwako n'obuuka omukyala gw'osooka okutunuulira nga wakazuukuka n'obuuka omusajja gw'osooka okutunuulira nga wakazuuka n'obuuka abaana ekisenge ky'oyitako wali ne bakuwaana mu nsi muno nga boogaba ssente ne bakuwaana nga woolina empisa naye nga waka bakuwanda lulusu mumpira mungi baddu ba Allah kyovula nabbi yatugamba man kana yu'minu billah omuntu wakkiriza Allah wal yawmil akhir nakiza n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jarahu abenga ayisa bulungi balirwana abe katugenda ku kigambo kyenjagala nakyo tubeere nga tukitereeza bulungi wakad baraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi husni aljari hatta walau kana alkafira madama la yukatila alislam nabbi yagenda wala nnyo n'okuyisa obulungi abaamulirananga hatta walau kana alkafira ne balinganga sebasiraamu yabayisa bulungi madama la yukatila alislam ebbanga libamulanga tebakosa busiraamu kati abasiraamu twakyuka ensi inakulabira kuffe si bwe kiri ne wallahi obusiraamu bw'ennaku zino bwa luswiddiiku olunaku obusiraamu bw'ennaku zino bwa lukaali omuntu abeerawo mu nsi muno nga yagaba omuliro abeerawo mu nsi muno nga talaba balala bonna kambabuulire abantu be tulaba mu gitama oba mu society be tuwangala nabo mwe temumanyi mukyala omukyala oyo nga yakwatanga amaggwa n'akwata obukyafu n'abuteeka mu kkubo lya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama newe yalwala Nabbi yagenda n'akola ki namulambula kati mu gitama mwe tuwangalira mu society olwaleero tulina ebintu bino wammanga ekisooka tulina ku mirimu gye tuwangalira si bwe kiri tuwangala n'abakozi abatukozesa abakadde abantu abatukozesa ababoosi baffe abetukozesa si basiraamu si bwe kiri obala ennyumba 40 eno n'obala eno ojja kusangiza abasiraamu si nnyingi mulimu atali basiraamu bangi ne wallahi ng'omusiraamu yasinga kino kankibage tubeere nga tukitegeera bulungi tugende nakyo lwaki oli musiraamu olwaleero ensonga yokka gy'osobola okuwa society gy'osobola okuwa umma nti oli musiraamu olw'ensonga jjajjawo yali musiraamu ne bazaala kitaawo nga musiraamu taawo n'afuuka musiraamu olwa jjajjaawe naye ne bakuzaala ng'olaba taatawo musiraamu ne bajjajjawo basiraamu naye n'ogamba oli muki musiraamu kati ofiiringa proud nti eddiini yo yeki yentuufu ne munnooli jjajjaawe teyali muki musiraamu taatawe n'ataba muki ni nafundikira nga si muki kati nafiringa nti eddiini ye yeki yentuufu kati okumujja ku ddiini ye omuguze eddiini yo nga ne bakujja ku ddiini yo bakuguze eddiini yooli tekijja kubeerawo na mbeera ya luswiddiiku na mbeera ya lukaalikaali mumpira bungi baddu ba Allah wallahi n'abantu twafuuse bazibu nnyo emigongo gye tuvaako gy'abantu abatali basiraamu si bwe kiri gye tuvaako famire emmeka ogenda kubala bajjajja ameka nga temulimu abo ne bagenda kwegomba batya eddiini y'obusiraamu nga wallahi otuba tuwangala nabo tweyisa bubi gye bali
وقد برغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الرجال حتى ولو كان الكافر ما دام لا يقاتل على الاسلام yagenda wala nyo nokuyisa bulungi amwetolola ne bali nganga sebasiramu yabayisa bulungi madama la yuqatila al islam banga libamalanga tebakosa basiramu tebakosa busiramu omuntu akoseza kati njagala ombulire mu nsimu no omuntu agenda kwegomba ko ki bawanga abantu abawangala naawe nibakwegomba ne bagamba nti omusajja ono katukingira obusiramu bwe gwali azamanya gwakola buli kikyamu kyonna nibaga omusiramu abadde ki ku kyalo bakumanyi abantu abasinga okwebikirira bebasiiba mu masabo bebaloga bino nuga kati obusiramu tuwutadde kuli bifaanani etya kati baddu ba Allah tuba tuyise bulungi abantu tuyise bulungi abantu amo nga tubabona bonna ne babanga si basiramu tubayise buki bulungi ekintu kyenjo okubanga nzizaako Ma'adh ibn Jabal kiyabuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi yamugamba nti shauna fi kuburihim Nabi yagamba Ma'adh ibn Jabal tusharuna fi kuburihim bagenda kuva mu ntana zaabwe min surati al-khinzir nga bali mbifaananyi byaki ebyembizi nefa yunadi al-munadi min kibar ar-rahman anabalangira kuda Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu yatasaaluna as-salah fahadha jazaohum wa masiduhum ila an-nar abava mu ntana zaabwe mu bifaananyi ebyo be bali ku nsi nga balagajjalira swala zaabwe kito kulagajjalira swala ekisooka obutajimanye bagisala ekyokubiri okugisalira mu budde obutali bwaki bwayo eswala ejeti abagamba nti inna salata kanat alal mu'minina eswala likibwe eri omuki omukiriza kitaba mawukuta ine obudde bwayo obuki obugere lwaki likibwe eri mukiriza kiregeeza eswala ejja making sure nti oli muki mukiriza omukiriza gwe bakola ki gwe bayita mukola ki mukusiiba tugereka mungi baddu ba Allah kati abantu bava ku osanga omuntu kino njagala nkibage bulungi tugende nga tugitegeera ne batugamba olwaleero buli muntu waali okufuluma masjidi ena amale kusoma tahiyatu mu lwatu etahiyatu gyosadde emyaka 10 oba 2 muve mu kwebalira mu jama nga gwe omuntu de weesibireo mu kisenge ekyo booti ng'oli boogo otandika okusoma tahiyatu mu lwatu owulira ebintu byosoma mu maaso g'owekitiibwa Allah otunulire eswalazo n'oli myaka 4 oli myaka 5 oli myaka 3 wagana okutuula wansi okusoma tahiyatu njitereeza oyogera ekigambo eki nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fe bakadde baffe batulagajira tebatusomesa ddiini si bwe kiri nabbi yafuna obubaka nga ine emyaka 40 ana emyaka 4 ne bamunyiga ne nga ikra soma nga talina kyamanyi mu busiraamu ku myaka aga yafiira ku myaka 63 emyaka 23 ng'asoma busiraamu nga bwabusaasaanya bwe tunaweza myaka 4 nga tolina kisobola kuyingira ku mutwe gwo nga kabwejumbira tani kubusoma nga ine emyaka 40 ana tahiyatu kulemye okutegeeza esole baga gisale mu lwatu eganyi wallahi wailu lilmusallin okubona bona kuli kwa abasala alladhina hum an salatihim sahun abasala sola zamenga bazikola ki baziragajjalira kati mwaga tukole tutya omuntu asala wana abasiramu mujitama gwa abasiramu gusale swala ng'omuntu anoonye ekintu kimu ajja kusala ejjuma alabikibweko mu muzikiti imamu asobole omulaba waba afudde bamusalire nga tannakola ki nga tebannamuziika ninge eswala eno gyasala olunaku lwogenda okukakaza nti eswala gyosala yiyo lunaku lwe bagenda okusiba olutimbe bwe bati bakuteeka emabega waalo waltafati saaqu bisaaq bakugatta entumbwe ku ntumbwe nga tugenda kuddamu zizungulata yawmul qiyama buli muntu wagenda kuvaamu okujjako eswala yo gye wasala egenda okubeera ku luki ku lusegere buli muntu ne mukwano gwasembayo abeereeyo walajaga nja kuvaayo nzike ku musajja ono nga buli muntu wakwagaliza kukola ki kuziika emali egenda kuwerekera emikwano gigenda kuwerekera ab'enganda bagenda kuwerekera naye bonna bagenda kuvaayo eswala yo egenda okusigala naawe mu kabbuli awo kuba mwakafaananyi ako ila rabbika yawma idhil masaq nga bakuze eri omulezi wa Allah bakuteeke mu ngoye 3 wallahi bamala okuteeka ne fala saddaka wala salla walakin kadhaba wa tawalla ng'omuntu yagaana okusaala yabirimbisanga bulimbisa olunaku lumu essaawa mmeka saa 24 olunaku lumu essaawa 24 Allah mu ssaawa 24 yakugamba ajjako eddakiika 25 buli swala erina eddakiika mmeka 5
wone swata eddakiika 5 ebeekoze eki ewedde eswata 5 zeddakiika 25 noge eddakiika 25 zikubuze mu ssaawa 24 zikubula noga budde mafi zamani sina budde ninga olinga asalira abantu ekyali badde kisinga okuba ekirungi mu nsi muno kwe kwata abaana baffe betwezaalidde at least omuzadde namakinga sure nti ekyeswala ng'omwana sinnamutwala mu kusoma zimadalasati nzajja ojji mwesomeseza ewaka lwaki eswala buli weetereera omwana n'abanga agisaala eswala eri webeggwayo omwana asoma ki mutayya tulina mudduwaaki eri esembayo bakadde bange bataata bange bakadde bange eri eswala esembayo eri waliyo dduwaaki eri ezembayo tugimanyi edduwa esabira abakadde edduwa esabira abaki omwana gwe kennyini amutendesa eswala ewaka n'ogimusemesa n'omugamba oteeka ogisaala buli lunaku ne oba ofudde wallahi ng'agisaala buli lunaku akusabira emirundi emeka kyekisinga ekyo ne gwe togimanyi abaana oganya ogibasomesa si bwe kiri kati osanze abaana b'abasiraamu bangi buli kintu kyolaba ekyobwononefu kiri mu baana b'abasiraamu ogenda awo ewa kingi abantu abeetunda wobaza bayi n'oparedinga bava mu maka gabahaaji wallahi basiraamu naye tebasobola tebamanyi kiddako lwaki inna salata tanha anil fashai wal munkar eswala yonyini kasitema lw'okutereera tanha ekuziiza okukola ebikyamu n'ebyesetaza n'ebibi byonna buli weetereera kati gwampuliriza olwaleero tolinayo kantu k'omanyi nga ko kaaganira mu bulamu bwo naye nga Allah yakagaana tokamanyi va mu gitama oba society yonna tolinaayo kintu ky'omanyi noga kino kyo nkimanyi nange nkyekakasa kyalemera mu bulamu bwange naye nga Allah yakigaana naye nga esolo zisala tawo ne ziggwayo naye nga bagaye inna salata tanha anil fashai wal munkar ddala eswala buli weeteera mu layini yaayo ekuzizzako okukola ebikyamu ebyo byonna kati ddayo tereeza eswala eno abasiraamu bagatta eswala bazigatta magalibi mwaleetera ziisha mwaleetera ziki n'eddakiika 25 ku ssaawa 24 ne zikulema okugjako tatasawulira kana anta amama Allah kamwe akafaananyi ng'oddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah wallahi ofuna otya guts ne courage gw'omusiraamu ng'ogenda kwebaka ekiro n'ogamba nti kannebaka oba oza okusosoma dduwaaki alhamdulillahi alladhi ahyanaha nebaza Allah nzirizza obulamu oluvannyuma lw'okukola ki kitegeeza ogenda mu kufa n'omusiraamu n'atebenkera neyeebaka neyeebika n'afuluuta ng'alina essola gy'atasadde mu lunaku olwo ne tujja wailu lilmusallin okubonabona kuliko abasaala alladhina hum an salatihim saahun abasala essola zaabwe nga bazikola ki baziragajjalira nga nfundikira ebigambo byange waliwo abantu bajja bakwata babateeke mu muliro jahannamu gubooke waliyadu bilallah birenga kitutaasa omuliro gunaabooca nga gooca Allah agenda kulengeza abantu bonna amazzi nga bwolaba ennyanja y'amazzi buli muntu bagenda kulajanira bamalayika bakuuma omuliro tusabire ku Allah atusuleko mu mazzi ago baligamba fulani ne fulani ne fulani bagenda ogwako muki mu mazzi ago wallahi baligenda okugwa mu mazzi ago nga type mu types z'omuliro naye nga gwokya okusinga guno gwe bakola ki gwe bavaamu baligamba mutuzeeyo bali babuuze ne bagamba mmwe masalakakum fi saqal lwaki muli mu muliro ogwokya gwe bayita saqal kaalu bajja kudda bagambe lam nakun min almusallin twali mu bantu abatasaala inna salata tanha anil fashai wal munkar obanga okyalina byonywereddeko mu busiraamu nga obusiraamu bwabigaana tereze swalayo inna salata kanat ala almu'minina eswala alikibwa eri omuki omukkiriza Allah gweyita mu kusiiba si bwe kiri ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki abakkiriza kutiba alaykumus siyam kwalikibwa okubanga mukola ki nga musiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum ngekwalikibwa kuba abasooka la'allakum tattakun ekigendo kyali mu kutya Allah kane tujjamu empaji obukkiriza ne tulondamu ekintu kye bayita olunaku olw'enkomerero tegese bungi baddu ba Allah tujja ndowooza kukomawo insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah yetaata
kubanga eswala gyetuli okwogerako batukakasiza ne batuga inna salata tanha mazima eswala seyabalala eyiyo ng'omuntu gyokola ki tanha ekuziizaako gwe kennyini okukola tanha anil fahshai wal munkar buli kintu kyonna Allah kyeyagaana buli weeteera bulayini entuufu abantu bagenda emmanju eyo mumanyiyo omuntu n'agenda okufuuyisa mumanyi ecupa ya butto ng'ejjuddemu butto wotuula butto booti ng'ogenda kusiika noma n'ogiteeka wali n'osiika woddamu okutuula temuvaamu butto n'agenda onamala eddakiika tewera mumpulira bulungi n'avaayo bw'ati nga gy'okusa n'awulira ddala nga waliwo ekitali kituufu najja n'azaala eswala n'agisaala naye ng'ekyakirabye ekyo ne tukivaako ne tugenda ku swala yennyini gy'osala buli lunaku tate gyosookimbako obujulizi abantu basinga obungi wallahi billahi tallahi abantu tebamanyi swala tate abantu tebamanyi swala kubanga oyagala okukakasa nti abantu tebamanyi swala jjawo ekigambo nti abantu tebamanyi gamba nti simanyi ki oba oteekeo ekigambo nti mmanyi ki ddayo weesibire mu kisenge ng'oli ki okwata olugalo luteeke wano weerikodinge anti okwate essimu bwoti mumpulira bulungi otandike attahiyatu lillahi obivuunike gye bikola ki ojja kuwulira nga weddamu gwe kenyini muteya byomala byoddamu omala ojja opulingiremu imaamu mugebwento gwenkola wallahi n'otibinkira tatasawwaru idha kana anta amaama Allah ensonyi ogenda okudda mu maaso g'ekitibwa Allah muve ku bino ebyokwebalanga ffenna gwe ng'oli bwomu lukole bwoti olugalo tugenda ku bingi gitandike oba gisome mu lwatu kati womala ogisoma mu lwatu kati kwata mukyalawo omugenyi ne wambuzaabuzaamu wano nina layini zenzera ddamu mu tahiyatu nyambaako ogenda kuyira kati aziddamu wegamba tulyawo nene tutebenkera neolabanga abantu batebenkedde ku kintu ekitali kituufu ekyo kimu kati buli olabanga mu bulamu bwo mulimu akantu akalimu mumpulira bulungi naye nga akantu ako Allah yakagaana naye ng'okimanyi kalemedde muki mu bulamu bwo naye ng'okimanyi eswala gy'osaala webeeteredde ng'ekoze eki ekuziizaako okukola obukyamu obwo ndogekulanga nga butandise okuva mu bulamu bwo bwokka kuba Allah tasobola tulimba ekyokugira nti bada ategeera taata Allah yakoola bakkiriza yagamba bakkiriza inna salata kanat alal mu'minina eswala yalikibwa eri omuki lwaki si eri omusiraamu eri omuki kati omuntu nga tannagenda mu swala tasooka kupimamu naga naye ndi mukkiriza obukkiriza kyeki kati kamba buyine nti okumanya tuli bazibu mwemukimanyi mbale saagenda nnyo mbudde bugende wala nnyo mbale nyakomayi naye kano kitukitegere bulungi pulogulamu zonaku zonna ebiseera ebisinga neziganya okuuka tuzimayira mu swala kasokuba takibe Allahu akbar bwotandikira n'obuwala bwokwana lwaki saakagambye kino omuswala wennyini we bitandikira bino byenjogera mbimanyi pulogulamu oga naye omusajja ono yabadde agenderera kimu kino ogenda okumala eswala nga pulogulamu zonna ozimaze etaata wallahi hakikatan muswala wakati ndera mungi badu Allah nenge eswala gyoyagala tanha anil fahshai wal munkar ekuzizeeko kola obukyamu mumpulira bulungi n'ebitamwa nenga byolobolezaamu ebyo ne bakugamba ekyokubiri eswala buloba ng'ogenda ogisala bwoti tunula wali wogenda okuteeka ekyenyi olina kwogera na Allah mbutuufu bwakola ki omuntu oba ng'ogenda okwogera ne nazaalawo wotebenkera buki naye okugamba nti olina appointment ogenda kwogera ne kabaka ogenda kwogera ne President Museveni Bobi Wine si bwe kiri ogenda n'onoonya olugo olusinga okuba oluki olulungi era abasajja batuwandikira ebitabo bino Bukhari ekyamufuula ewenkizo
buli yagenda okuwandika hadithi emu alina olugoye lwe yali asinga okwagala naye ng'azuuka ekiro n'afuna wuzu n'alwambala lwasinga okwagala n'asala akabbi n'asaba Allah amusobozese kyagenda okuwandiika kibeere kituufu. Era muzimu layiri mugundiza layiri nga nnungi londamu olugoye lwosinga okukola ki okwagala. Omanyi nti ndikwogera ne Allah direct mumpulira bulungi ndikwogera ne Allah kineto oli Allah wo eyakutonda n'abantu bali mu bulamu buno obwensi teteekateeka kati okay twogera ne Allah direct siwe kiri tujikiriziganyiza taata kati muntu kyasobola okutuyambako wano okakasa nti byosoma muswala oba obitegeera kye bitegeeza kubanga singa oba obitegedde n'obifumitirizaako osobola okutebenkera. Osanga omusajja ng'asanyukira ewatalina kusanyuka basoma aya za muliro atebenkedde ali kuloboza ku bakazi ali kuloboza ku ssente nga byaloboozaako. Eswala byosoma sami Allah kitegeeza ki rabbana bitegeeza ki nomutatwalanga budde eswala yokka naga at least kansome nga buli kyensoma manyi kyekitebeeza era ntebenkera nakyo. Kati bannange ekyo nkibaddengaho omwaka buli muntu waddeyo atereze eswala ye tegeregese bulungi. Olunaku limu essaawa 24 munya Allah kwagalimu eddakiika mmeka 24 eswala tuzigatta kkiriza gaana tukola ki naye songa kize tugenda okuwa Allah songa kize tugenda okuwa ki Mungu waltafati saaqu bisaaq nga maze okugatta ntumbwe ku ntumbwe ila rabbika yawma idhil masaki bakuze ebyomulezi wa Allah fala saddaka wala salla. Mu Busiraamu kasatu malo okuteeka mu jeneza eyo ne tusala eswala esembayo ekintu nekiba kifaanana kitya taata tetukuyingiza ekikusibula ku nsi baswala mumpulira bulungi okay kale eneyo yakulema eya bulijjo eno bameka wano nga wali omideke mebega wa jeneza n'osaalira nga oli mu basaalira nga oli oziseko omusira munno bameka wano ndowooza basinga obungi ku ffe si bwe kiri kati bwe tuba tukimaze nga oli emideke mabega bwoti n'okuba takbiira nnyanga osaala ng'omusayira omufu imaamu n'omugobe Allahu akbar n'oteekawa n'oteekawa nemusoma eyaddako nemusoma eddako njagala ng'otya Allah bakadde bawo nga babajjeyo ne bazuukawo bati bati basobola kuwako obujulizi nti obakuba empewo takbiiri ezo z'osoma ezo biki by'osomeramu naye watebenkera nakyo n'oga ekyo sijja kimanya kyo naye nga ate oyagala nnyo naye oba ofudde bakusaalire si bwe kiri nga tebakubye empewo kubanga ekyo twakivaako okulemwa ezaffe si bwe kiri nazi ne tukola ki otusanga tugenze kuzika wali ekinyusi abantu 40 kasaba basangibwa nga tebalina mu shiriki nga basala ebintu ebituufu ebiriyo Allahu akbar omuno omulaba bwagobera imaamu bwakuba nenga muzabba ino omugamba muganda waffe onakuwadde nnyo olumiddwa nnyo muganda ova musabira biki osomye biki joga Allah mollahi tulumiddwa nnyo kali bannange tutule wansi ebintu bikole ki ekyokubiri otuba tulina abaana oba omuntu ewaka byonna ne babiganye ng'omuzadde naye at least ekyo kirwaneko at least omwana wafune eswala wabali waka bafune eswala nga bajinje kugwe wekiba kyetaaga kukijja mu Luwalabu obiwandiike mu Luwalabu Luganda biwandiike eswala ogikulaminga etegerekeke mu bwongo kubanga eswala eyimiriddeko ebiki sigiwanjuludde we banagibala ng'eteredde mumuloza taata ki ekiri emabega waakiri ogamba nti we banatulira eswala ng'eteredde tawaali jana kiki ekiri emabega waakyo ekyo kasabakira mu swala ezo nga zikoze eki jana bane ekigendererwamu nti eswala entereevu ekuziiza ebikyamu si bwe kiri ki ekirimu naye gwe eswala zo si ntereevu kati ogamba kasaba jazikeberamu nga ziteredde obeera mu swala olobooza mmere olobooza ebintu ebikigambo ebikusala ku bwongo buno nga nja mukuba ngenda kubanja abantu obampe sente zange byonna nomala ng'obimaze pulogulaamu zaabyo olina Allah gw'oyogera naye bwotuuka ku tahiyatu mbage etahiyatu mukole ekintu kimu kyokka kyengenda okukoma nakyo tahiyatu ddayo ewongo oliba oti mu lumu gy'osulamu bwomu kwata essimu yo nyige bali coding oba WhatsApp si bwe kiri noonya essimu y'omuwalimu gy'osindika mu inbox ogireba oti papa bye musindikira betusindikira abakyala baki ogireba oti attahiyatu lillahi wallahi owulire
emanju byonna mu bulambulukufu bwakyo malosi okito kitindike omuwalimu ojja obusalamu bwatuka okukozesa amayinja ameka twasomesa gundi eri emabega kyebali balageza amayinja bategeezanga bifunfugwe kati mulimi ne gujanga gukulakona guvudde muogo ne gugenda mu bikoola mu toilet paper siwe kiri ne mutugamba nti oba ogenda emanju banne at least n'amayinja buli kintu nabbi kyeyogera kyalingana amakulu weyayogera emayinja 3 kati wokutta toilet paper n'oyuza toilet paper emirundi 3 zosoka okwetolereza nazo ayonja tutegera obulungi onyenda okukomekereza nawo Allah yakola omuntu structure ye ebyenda bino ekyenda ky'omuntu Allah yakikola nga kirina gundi 3 mumpira bulungi like oba wetegereza ne oba nkoko baki kine engeri gye kijja ne kibanga ekigira bwe kine kiddamu ne kigira ki nereka bulungi ne kiddamu ne kigira ki kati wansa waliwo we kikavingira mirundi emeka 3 tese bulungi no mundi ogusooka kasoba nga wetereza bwetu werongosa wali Allah kolonga wali sensitive mumpira bulungi kati omulundi ogusooka ogwo ekyenda kine ekisooka kigira ne kyekama buki bulungi mukugira okwo omulundi ogwokusatu ekyokusatu ne kyekama buki ogwokusatu ne kyekama buki womaliriza n'okozesa amazzigo wobanga oli musajja ng'ogenze manju ng'ogenze mu kumala haji eno entono wobanga okkiriddeko wansi n'ositamako n'omaliriza omuntu ayimukamuuko bw'ati si bwe kiri ayimukamuuko bw'ati si bwe kiri baddu ba Allah wamala okuyimukamu bw'ati n'amakinga sure nti echupa oba ogikutte booti ng'ofuka butto n'ogizza wabbali si bwe kiri woddamu ogigira bwoti era ddamu n'akola ki n'oddawo ne weekama bulungi n'omanya nti nteredde buki bulungi n'abasiraamu tetubyagala ebyo oveeyo n'owulira ddala ng'engoye zeewonoonese tofuddeyo ozze mu swala ne tubeere nga tutereeza barakallahu fiikum wa hadha salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh